abaana nga bamaze okuzaalibwa twakizuulanga nti waabeerangawo emitendera egyayitibwangamu bamunogeranga ekyogero ekyo omwana n'anyigibwa mu kyogero ng'ayita mu process ekyogero kibeerawo nga kirina n'okukyusibwa bamunogeranga eddagala bajjajja baanoganga eddagala bassenga baanoganga eddagala ng'ekyogero ekyo era gwabeeranga mulimu munene nnyo nga jjajja bw'aba anoze ekyogero ekyo ateekamu buli kikolo kyonna eky'eddagala ekikuza omwana ng'omwana talina yadde ewamuluma nga buli wamu bw'abanga jjajja anyize omwana oba ssenga anyize omwana ono tigwabeeranga mulimu nno gwa nakawere kunyiga mwana ono naye lino lyabeeranga katala eryokuba nti nno omugenyi omupya nga bwe tukyogera mu luzungu nti new arrival omugenyi azze mu famire omwana azaaliddwa oba abaana balongo bazaaliddwa emikolo egyakolebwanga gyabeeranga mingi naye nga omulimu gw'okunyiga omwana mwayitanga process ey'okugenda nti eddagala lyabeerangawo ku ttale ne banyiga omwana ono era bwabeerangangawo n'obusoggo nga bwe nzijukira mu kyogero kino baateekangamu obusoggo baddiranga eddagala lino nga liri special ne balisiba baalisibangako n'akaayi ne baliteeka mu kasoggo ate nalyo ne liteekebwa nalyo ne liteekebwa mu kyogero kino kati bwe kyafumbibwanga nga bamaze okumunyiga era nzijukira bulungi nga bajjamu akasoggo kano nga bakateeka ebbali omwana nga bamaze okumunyiga obulungi omwana baamutonyezanga bamwasamyanga ne bamutonyeza akasoggo kano amazzi gano agaavangamu ag'ekisuususu ne bamutonyeza mu kamwa ekyo nno ffe Abaganda daba amagezi gaffe Abaganda eyo yabanga immunization kwe kwabanga okugema kwaffe naye omwana n'akula nga talina yadde wamuluma omwana teyafunanga yadde ebirwadde bino byolaba era baali bazungu bano bakyeruppe nga bamaze okulaba nti bajjajjaffe baali bagezi banyiga omwana bamuwa gye tuyita immunization oba okugema nga kuviira ddala mu bajjajjaffe ate era bajjajjaffe okumanya baali bagezi nti omwana ne bwe yakulanga n'atuuka mu myaka 2-3 n'atandika n'okutambula ne badetecting oba ne bakizuula nti omwana ono akaana kano kasekamatte kano ate nga tekatambula bulungi kyandibadde omwana oyo ndowooza tiyanyigibwa bulungi kyogero omwana muddemu mumutemera ekyogero nga baddayo nga bamutemera ekyogero jjajja ng'atema ekyogero ng'era bamuzzaayo nga bamunyiga omwana ono akaana kano kalabika kalwadde endwadde ekiwo kalwadde kakolola nga bamuzzaayo mu kyogero ku ssaawa eno gye twogererako omwana ne bwakwatibwa ekirwadde bwe kityo kijja kuba kizibu nnyo oba kibeera kizibu nnyo okugenda okumuzzaayo mu kyogero kubanga emiti tegiriiwo tolina wokyagenda n'osanga kamunye nti ali awo ku ttale twabeeranga n'ebintu byenjagala era okwogerako wano olwaliro njogedde ndi ku nature mbuzaayo eddakiika zino ziri 10 naye ndooza kantwalirize ndaba oba subject eno njimalayo nature kubanga ffe nga tukyali bavubuka bato ekyatukuza n'okubeera nti tetwagendako na malwaliro tetwalwalanga tetwakolanga ki twabeeranga n'ebintu ebyaffe bye twagendanga nzijukira bulungi nnyo nga twagendanga okutyaba enku ebibira byabeerangawo nga tugenza okutyaba enku ate enku ze twatyabanga nga zibeera mu bibira nga nkalu tetwatemanga bibira nti ogenze n'osaanyaawo ebibira bino n'obisaanyaawo naye bonasi gye twafunanga nga tugenze mu bibira twasangangayo twasangayo ebibala ebitali bimu twasangangayo amatungulu simanyi oba omwana w'ennaku zino oyinza okutegeera
amatungulu kyeki ddagala amatungulu nga ddagala era ogalya nga gatungununa naye nga ddagala lyennyini. Njagala okubawa ekimera ekirala obukwansokwanso nga twanoganga obukwansokwanso obwa green nga tubulya obwo nno baatugambanga nti nga kibeera kizibu nnyo omwana okumala gakwatibwa ng'obulidde nga tukwatibwa nga tusobola kukwatibwa birwadde ku ssaawa eno gye twogererako ebyo byonna byaggwaawo. Twafunanga enkenene ezo nga bw'ozirya ofuna bwe zikugenda mu mubiri gwo oba ogenda kulwanyisa ebirwadde bingi nnyo nnyo nnyo. Ebyo byonna nga weebuuza ddala essaawa eno gye twogererako gyebiri mu nnimiro tebiriiyo, kubanga abasajja bano abawambi bafuba nnyo okulaba nti byonna babisaanyaawo era bisaanyiziddwawo. Bajjajjaffe bangi nnyo bafuba nnyo okulaba nti nno bakuuma ebintu bino, naye omuwambi afubye nnyo nga bw'asobola okulaba nti bino byonna abiggyawo. Kakati nno ne kiwaliriza omuwambi, kubanga omwana azaaliddwa bino ebintu bino tajja kubirabako, tajja kulaba matungulu, tajja kulaba bukwansokwanso, tajja kulaba nkenene, tajja kulaba nsaali, tajja kulaba koloso. Bwe njogera ebibala ebyo byonna simanyi oba muyinza okubimanya. Tajja kulaba nsaali, tajja kulaba koloso, tajja kulaba nkenene, tajja kuziraba. Tukizudde ennaku zino kaakati ku ssaawa ya leero, nze nkuze nali sikimanyi, naye nga yabeeranga nga daily meal nti omuntu okulya ekitaffeeri. Ewaffe ku kyalo waabeerangawo omwami nga yabisimba bino byonna, naye nga abigabira bwereere nga tugendayo. Ate ekyomukisa omulungi omusajja ono yali yeddiranga nga bwe twavanga okusoma nga tuyitirayo ng'agamba munaalya ki leero, nti mulye ku kitaffeeri ekyo. Ku ssaawa eno gye twogererako tukizudde, era bannassaayansi ndowooza mwami Musoke atera okusomesa ku nsonga z'emmere alijja n'akibabuulira nti ekitaffeeri tekimanyi kansa. Wulira ekigambo kino. Naye nga ekitaffeeri nze ngenda okukitandika okukirya nga nina emyaka nga 5-6 awo. Nzijukira bulungi omusajja gye twabeeranga eyo waffe mu byalo eyo Masaka Buddu, nga yasimba bino byonna. Yasimba koloso, yasimba ensaali, yasimba n'enkenene weeziri, ng'oggyeko obukwansokwanso n'amatungulu bye twasanganga mu nsiko, naye nga kuliko n'ekitaffeeri. Ekitaffeeri ku ssaawa eno kye twogererako, abaana n'abazzukulu abaziranga eyo, bw'oba nga tolidde ekitaffeeri oli mu buzibu bungi nnyo. Ekitaffeeri kino okyettaniranga nnyo, naye nga kyava dda. Bajjajjaffe baali babitegeka dda nti ekitaffeeri nakyo kiwonya. Ekitaffeeri tekimanyi kansa. Era omuntu njagala okubabbirako mu abali mu musomo guno nti mufubenga nnyo buli wiiki mulyenga ku bitaffeeri, oba mufune ebikoola by'ekitaffeeri mubiteeke mu mazzi mubugumye munywe. Kansa mujja kubanga mumugobye, akawuka akaleeta kansa mu mubiri gwammwe. Kakati tulina kubeera nga tulina kubeera bagezi ng'obwana bw'emisota. Kubeera nkimanyi bulungi nti abawuliriza ebintu bino bye njogera mukyalimu empeke, temuyiikanga Windows. Era bw'olaba omuntu abuuse ebintu bino bye tusomesa n'atabiwuliriza, ayinza okuba nga Windows zaayiika oba nga aliko ekizibu ku mutwe. Nti ebintu byonna ku ssaawa ya leero, wadde tumaze okutegeera nti omuwambi atuli bize, ayagala kutuggyawo, ayagala kutufuula baddu mu nsi yaffe, ayagala tukwate emikono n'amagulu atusibe, naye tulina okumubuuka nti bwe tufuna akaagaanya nga tufunye ebintu bino, tulina kukola tutya? Ge magezi gonna gokka ge tuyinza okusala nti tulina okumubuuka tusobole okulaba nti ebintu bino byonna tubivuunuka. Kati afubye nnyo okulaba nti ebibira byonna abisse, afubye nnyo okulaba nti emiti gyaffe egy'eddagala agisse,
afubye nnyo okulaba nti nno na bino ebimera ebibala byaffe nabyo akoze ebibye, agenze e Kawanda aleese ebibye abitaddemu obutwa, akugambye nti bino bye birungi ebikulira mu nnaku 2 so ng'ate buli kimu kyonna kyandibadde kikula mu mitendera. Kindabikira ndowooza oba akadde kankutte, kindabikira akadde nkyalinayo eddakiika ndowooza kampumbewumbe.